Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Bishop Samuel Kazimba mu Ggulu akubiriza abafumbo okusonyiwangana kubanga teri yatuukiridde ng'okwogera bino abadde ku kitebe ky'obulabirizi bw'e Mukono mu lutikko lwatuukirivu Philip ne Andereya mu kusaba okuteekeddwa Ssaalongo James Mutyaba ne Nnaalongo Robina Nassanga. Bano beebazizza Katonda olw'emyaka 5 gye bamaze mu bufumbo obutukuvu nga bw'abadde abuulira Saabalabirizi Kazimba ategeezza nti emikolo nga gino tegikolebwa lwa byakulya na ssanyu wabula abantu basaanye okugijjamu ekyokuyiga. Abaana bamwe n'abaana b'abaana bamwe ne basobola okuyiga ne bagamba nga mwe ekiyitamu n'eddala naffe tujja kuguma tujja kuyimirira kama mbaya wetikamu me oba kiba kibe tujja kugenda era katuma abaana abafamire tegateekeddwa okugenda mu maka gasimugatte. Saabalabirizi Kazimba era akubirizza abafumbo okuyiga okusonyiwangana kubanga batuukidde bali kati bayise mu kusoomoozebwa kungi nga buli ludda lulina okwerekereza bwe babeera nga bakutuuka ku buwanguzi. Oluvannyuma Saabalabirizi n'abakristaayo bawonza abagole bano mu mikono gya Katonda wamu n'ab'omu maka gaabwe ng'oluvannyuma bakwasizza satifikeeti. Oluvannyuma basembezza abagenyi baabwe ku ssetendekero wa UCU ng'omukolo guno ogwetabiddwako n'eyali omubaka wa Mukono South Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga ng'onaavumiridde fitina n'obutaagaliza obufumbekeddemu bantu kw'ossa n'obwa ssemugayaavu obwefudde ekirala mu bantu ba Buganda. Asomese baana nga Buganda tojja kusabika myaka 5 ng'olina essanyu giwere kolenga n'okukolera pati bantu abasobozesa naye nga n'abakolera pati tebakola ki tibaliyo naye obazadde obasomesezza ate obabuulidde n'olwekyo nga tujagulizaako omwami n'omukyala mukyala tuddeyo tulabe ebyo olina b'obuujjudde jjo nabadde mbasisa bannange kijyomubabaka abamba naye basinga okubaha naye nga nabadde bakisanja kiki naye wali bamazeyo n'ebisala okusaba n'okusimuuzi muki kubanga tebamutendeka kubaako kyakola otatendeke mwana agenda kufumba omusege. Babafumbo Ssaalongo ne Nnaalongo Mutyaba babutodde ekyama ekibayambye okukuumagana okumala emyaka 5 omuli okukulembeza Katonda okuwangana ekitiibwa okwerekereza n'okusonyiwangana. Mukama kumwami wange Yesu yebazi Mukama yampa omusajja nga n'agabagambye nti Katonda yampa omusajja amanyi ebinyiiza abakyala. Yesu yebazi nebaza Mukama olw'ekyo tuli babiri Mukama n'atuwa omukisa ne tufuna ejje tulijje lya Mukama eddungi naye nga twebaza Nnaalongo singa Nnaalongo yali mu kudiikiriza twagala okubategeeza nti obufumbo kintu kirungi n'okubuyaayaanira kintu kirungi naye kizibu nnyo okubuyigirizaawo kubanga bw'ogamba nti kati nfuddeyo n'otandika obufumbo ebizibu byonna biteekwa kutoberako era nga bwemumanyiyo nti kasita yamanya nti aliko omulabi Sitaani n'asaba Katonda agende ewaali ewalizeebyaddire byonna bimanyi. Paul Kaweesa yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV aga leero.